Endobeso. Kugenda mu mukaaga tonzifuna tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Tugenze mu Endobeso. Hello. Nyabo nze bampita Mukunja wa BTFM mu Endobeso. Nsanyusa okuwulizaako ssebo. Nyabo. Osiibyo kyose. Bulungi nyabo siyota nyabo. Nange nsaba onyambeko. Nina omwami yangulira emmotoka. Mwami nga bubaawo mukwano gwo. Awo bimanyi. Weeyagala. Bba wange. Naye emmotoka njagala gitundangula endala. Naye afunyeemu obuzibu nti endagaano yagikola mu mannya ge. Ate muyita tuyogere naye takikola ki takkiriza. Yeebuzaabuza. Nsaba kunnyamba olabe butumufuna. Ekibuzibu bwe nnina nti njirina. Sooka obeereko. Gwamanya go gwani? Nze Brenda. Brenda kati gw'onaayogerako naye? Iye. Kale beerako ku simu tovaako. Hello? Oli busy? Wantemo? Oli busy? Mbadde ndi mu kuvuga mmotoka mukama wange. Oddawa? Ngenda Gulu. Gulu? Esewo. Kati tukoze tutya? Ndi mukola. Nina abantu bendi nabo mu mmotoka obimanyi. Naye kakati? Esewo. Ene emmotoka omuwala gy'atunda njigule. Emmotoka gy'atunda? Kubanga? Angambye nti nsooke kkubira ggwe. Emmotoka gy'atunda gimanyiiko. Kubanga weeri wano ndi nayo. Abadde olina kumaliriza naye kagitunda simanyiiko nze sirina mmotoka gye ntunda ssebo. Ate nga ngambye nti nsooke kkubira ggwe. Simanyiiko mukama wange. Sirina na mmotoka nze situunda na mmotoka. Kati njeesonyiwe. Bagenda kubbira bwereere abo. Naye omuwala gwe njogerako mutegedde? Simumanyi ani? Brenda. Brenda simumanyi. Esebo. Ne bannange kakati mbadde sente oba nkulinda okomewo nga kyotidde kugigula ne sente ne tutazikuwa. Emmotoka sirina mmotoka gye ntunda ky'amazima. Kati siri gy'oli goba ogula ku lulwo. Naye nga sirina mmotoka gye ntunda ssaawa zino. Anti yagambye gwe wagimugulira. Alimba. Njeesonyiwe. Kuva ku mmotoka sirina mmotoka gye ntunda, sirina muntu gwe mmanyi atunda mmotoka. Naye ye omuwala omutegedde? Omuwala? Genda mutegedde. Obayo gogamba. Kati eno kaadi ate? Kaadi gy'alina kaadi eriko akabuuza gyesonyiwe, kaadi gyesonyiwe. Emmotoka namuwa okuvugamu nga obimanyi naawe kunyumirwamu kuvugamu buvuzi tunda mmotoka emmotoka nagitwa kaadi eriko akabuuza. Wamuwa kuvugamu? Namuwa kuvugamu nga nange bwe muvugamu. Kunyumirwamu just era nga w'obitegeera musajja munnange. Esebo.
Omanyi kyendabye emmotoka eno nnungi ngenda gigula. Gwamanyi. Avugemu mbu naye nga bwamuvugamu. Ng'avuga ki? Naye bwankubira Mukunja lwaka mwana abawala tebabuuka nga bakyali bano. Waliwo kyali asobola okwemmotoka nga yennyini emmotoka. Buuka nga bukyali. Byakunyumirwamu naawe namuwa kuvugamu nange nga we muvugamu. Waliwo omugagga w'omu Kampala wano lwakuba kati yaggwamu. Yakana abaddedeza omuwala nga dai n'akitegera omuwala ono ayagala emmotoka. N'afuna munne alina bondi. N'amugamba ne lwaki tojja n'osimba wano omuzinga. Omuwala ono ngenda muyita. Kyebayita nalwoga bamuga bujojo omuwoza butambuza bigere mukalo omulungi nga ggwe ekyuma kikyo naggulidde. N'asasula ono wa bondi wiiki 2 namba. Emmotoka esigalewo awo ng'agira bakujjukira nalwoga tamanyi kuvuga. Naye n'amuterako kalawudi amuvugamu awo. Wiiki 2 ezo ezagenda okuggwako. Ngawooza nno minerals tebasi. Kakati oli amugamba nti kakati omanyi kagenda akuyigirizeemu ono bwe yagisimbula yadda. Nalwoga nga minerals bamaze ozisimbula. Ne bannange. Waliwo n'omuyimbi bambi. Oli yamulimba ku payini awo. Ku payini awo. Akumpi wano. N'amuzaalamu omwana. Yendako. Bamuzaalamu ng'amuwadde emmotoka. Lwamuzadde ng'ali mu ddwaliro emmotoka lwe yaginona. Ate agitwalawo. Agenda kugula amata. Okuva eno nti emmotoka yange eriwa. Omukulu yagitwala dde amuzaalamu buzaazi mwana. N'atayiga. N'afuna omulala emakindi awo. Era wa mmotoka. Bambi yali amuzaalamu. Era mmotoka. Ndako naawe. Baagimuggyirako ku kkubo yali agenda Masaka ng'atuuse nga mpigi ne bagimuggyako. Nti baagibba. Teyayiga. Yireka noona yamuzaalamu omwana abo babiri. Teyayiga. N'afuna omulala ewa Katayira. Omanyi wa Katayira wali ku prayer palace wali naye n'amuzaalamu. Abaana 3 bonna ba mmotoka. Yali badde Katayina emmotoka 3. Kati oyo ye wa Katayira yagimubbirako waka. Yagenda okuddengera nga wali wagivuga omulala. Nga muwala. Nga mubagitunda dda. N'amugamba kati be baana 3. Tugenda kuwa endala. N'amuwa ekikadde kyafiira Luweero gye yakireka. Muyimbi. Aina abaana 3 mu mmotoka. Naye nga talina kwadde omupiira. Era abaana si basajja be baba muzaalamu. Mmotoka. Kale Endobeso mugiwulidde. Avuga nange muvugamu. Kunyumirwamu just kwenyumirwa kyekyoka. Nkale abawala. Esimu zaffe nzigule. Noti nya emunya 252 noti 5 ne noti nya emunya 252 3 Bamikwano mwebale kuweereza ono Karo naye bannanga agasajja nabo gafuuka gakuuzibwe gatyo. Bulijjo manyifa abasenga kumbe nabyo biri awo. Endobeso njiwerezaako mukyala koja Paulo ebuligita nenjiwerezaako taata wange Mr. Lukwaga emisanvu ono Karo. Kale naffe abebuligita tubaagala nnyo. Halo. Wanje. Alimukasabe kasanali wewe. Webale tuweereza. Kale. Naye abakazi ekintu ekyokwanidde. Tibagwanidde kubanga okukuwa emmotoka obanga tulina bijoogerako. Ngesanyukidde kyogwanidde waliwo n'emmotoka ne beeraga. Webale. Mukuwase. Wanje. Webale tuweereza. Kale mukwano. Agana kinna kasana omuntu. Tuli bulungi ssebo. Mwana nyanze hadi kasule basudinga mbera kabowa. Eddoboozi galibuze. Amanyanze hadi kasule basudinga mbera kabowa. Ya. Obutoza abaana bawala beyongera okuyiga bannange. Oba lwaki bo tebayiga? Omuntu n'akugamba nti nkuwadde emmotoka yiyo naye ne kaadi ne yatagikulabizizaako. Nga terina amannya go ogamba otya nti yampadde. Ate no bayige okuva na leero nti kiyitibwa emmotoka. Ebakati ngera atengeri namanya go haja tuwene nze sigadde ndi haji kasule. Wanje. Mukwano yebale tuweereza. Nkale. Amanya gatinamponyi wane kabowa. Bannanga agantu ekiwulidde ekiwuza muno avuga nvuga. Naye avuga muno. Nebikufuulewo okuzanyirako. Ng'omupiira. Omupiira. Nkugambye. Kakati abaana baffe bayige. Ate abaana bawala mbagamba
emmotoka tezikyaliko omusajja na mukazi mukole mugule emmotoka kaadi ezammwe zirabeere mu nkwawa naye mwe munaalowooza nti owaayo mubiri gwo bakuwa emmotoka awo muswadde kaadi emmotoka yatinaponyekawo